naye olwokubanga tugenda mbalirira nja kukoonako mitono naye era ndowooza mubadde mugigoberera. Kanjogere ku nsonga y'Amasiro kuba mmanyi nti Obuganda bwonna eno bwagala nnyo okumanya ebifaayo era y'emu ku nsonga enkulu ezibaddewo. Ensonga eyo kubadde kujja Amasiro g'e Kasubi ku lukalala lw'ebifo by'enkizo ebiri mu Katyabaga. Kino ndowooza mugenda kuddamu muzikube kuba ngenda kugattako nti kino kyaliwo nga 12 Mutunda 2023 mu kibuga Riyadh ekya Saudi Arabia. Mu kibuga ekyo weewaali olukuŋŋaana lw'ettabi lya UNESCO erikola ku kukuuma ebifo eby'enkizo. Ettabi eryo liyitibwa World Heritage Center. Olukuŋŋaana olwo lwafuna alipoota ey'abakugu ba World Heritage Center abaakulembera Mwami Lazar Elundu Asomo abajja kuno mu Sebaaseka omwaka guno okwerabirako n'agaabwe omulimu gw'okuzzaawo Muzibwazaalampanga bwe gwali gutambula. Olukuŋŋaana olwali e Riyadh lwetabwamu nze nagenda n'omukungu akulira Buganda boodi y'ebyobulambuzi n'ennono Buganda Heritage and Tourism Center, mukungu Albert Kasozi. Lwetabwamu ne commissioner ow'obulambuzi mu gavumenti eya wakati ate n'ababaka ba paalamenti 2 abali kakiiko ka paalamenti akakola ku bulambuzi n'obuwangwa. Nze nayogera ku lw'abaava mu Uganda lwalimu n'omubaka waffe. Nze nayogera lwalimu n'omubaka waffe e Bufaransa ne Spain ne UNESCO. Omubaka ambasada bamuyita mukyala bamuyita Alemu ate eddala erinnya Doreen Alemu ye mubaka waffe atwala ebitundu ebyo ne mu UNESCO. Naye kano temukawulidde yali alemeddwa okuyingira mu lukuŋŋaana, nze namuyingiza. Nategeeza olukuŋŋaana ntumaze ebbanga lya myaka 10 nga tukola ku Muzibwazaalampanga, ebbanga eddene, myaka 10 ebbanga gwanvu, lwa nsonga enkulu 2. Esooka okulaba nti ennono n'emitendera emituufu gigobererwa, kubanga eno si nsiisira nga zino abantu ze banyweramu gundi engule oba gye baliira bino ebintu bino bye mutegedde Haji Kakomo byatayagala kwogerako naye ng'abimanyi nti gye biri. Seezo eno gano Masiro era nabannyonnyola ensonga nnyingi lwaki emitendera girina okuyitibwamu ebika eby'enjawulo, abantu abavunaanyizibwako ab'enjawulo. Ekyokubiri, lwaki tumaze emyaka 10, ensimbi, abakozi abatuufu, kubanga bino si kuluka kibbo. Waliwo abakozi abatuufu ate era mu nnono, naye mu nnono si buli omuntu amanyi. Bw'onoogenda mu ngo abagiriinya, Oweekitiibwa Dr. Kayonda akubye nnyo mu ngalo. Abantu bangi balowooza Wampologoma, Wango, erinnya erya Kayondo nange simanyi gye yalijja, ajja tubuulira. Naye okufuna abagiriinya abatuufu abasobola okukola omulimu kintu kizibu nnyo. Waliwo lwe bakola nga bali mu bwerende. Oweekitiibwa Wamala ono minisita ow'obuwangwa yanaababuulira obwerende, bano abakyala bali emabega tebabutegedde. Ne bamala ennaku 9 bali mu bwerende. Okukumira abasajja mu bwerende si kyakuzannya. N'emisuso mirala mingi. Ne bakola omukolo ne bagamba nti ogwo gusobye. Ebizizi 3 bye mulaba, Ssaabasajja ekimu yakiwanika. Oweekitiibwa Kaddu Kibiru yayinza obbabuulira bye tuyiseemu ku bizizi ebyo 3. Ebizizi 3 bitumazeeko obukadde bwa siringi singa 200. Naye kintu kitono, bye 3 si binene nnyo. Naye ndowooza tubimazeeko obukadde obuwere 13. Kasookedde tutandika ensonga ezo. Ate mbagambye nti ensimbi, abakozi abatuufu n'ebikozesebwa. Singa
omuwanika akuterawo obukadde 2 kati we tutudde wano nti we buzibira ndeetera lukulula naye essubi olwaleero we buzibira kumu abali wano n'agamba obukadde 2 ziizo ndeetera lukulula naye essubi ekubyeko obugule ziba zikulemye. Tubadde tutalaaga Buganda ogimalako okukuŋŋaanya essubi. Amasiro galiko nga mita 4 ez'essubi bwe lityo obunene ate tebasuulako ssuule. Ebyo byonna nabibabuulira lwaki tubadde tutambula bwe tutyo. Neebaza abatukwatiddeko. Gavumenti ya Uganda yatukwatirako, gavumenti ya Japan yatukwatirako, ey'e Norway n'aba World Heritage Center Fund. Twakakozesa ssente omuwanika ajja kugattamu si leero naye zisoba mu buwumbi 10. Zisoba mu buwumbi 10. Gavumenti ya Uganda yatuwako obuwumbi 2 n'obukadde 3 ku ezo. Japan obuwumbi nga 2 n'obukadde nga 4. Norway obukadde nga 307. Ne World Heritage Fund nabo obukadde nga 307. Sente zisinga obungi obuwumbi ndoza ngeyo 9 zivudde mu bantu ba Buganda ne mu ggwanika lya Buganda. Ekyo nakyo nakibategeeza. Nenjagala obabuuza nti bamwagala tumala Amasiro mu bwangu lwaki mbadde tumutuwa lupiiya. Omulimu gwe tuliko kaakati ekasubi kwe kuwunda munda omuzibu azaala mpanga. Okukola olujja lufaanane nga Ssekabaka Muteesa olubereberye bwe yaluleka. Okuddaabiriza ennyumba z'abalongo. Okuzzaawo ekyoto. Waliwo ekyoto ekibeera mu Masiro abakivunaanyizibwako abakulu be bannakinsige. Ate n'okulaba nti endabika y'ekifo etuukana n'ekitiibwa ate n'amakulu gaakyo ebiri mu Katyabaga. Abakiise okuva mu mawanga gonna baatusanyukirako bya kitalo. Wano wensabira gavumenti eya wakati okututeera omutemwa mu mbalirira y'eggwanga gutuyambe mu kumaliriza emirimu egikyasigalidde. Emirimu egikyasigalidde gyetaagisa ssente eziwerera ddala nga bwe muwulidde bwe mbagambye. Batuteeremu omutemwa kubanga wali bwe twali mu Riyadh ekyamazima baayogera ku bintu bingi naye nga Kasubi Obwakabaka bwa Uganda nga bye bivuga. Era mu Afrika wano tewali nnyo kifo kya nkizo ekikoleddwa abantu. Waliyo ebifo Lwenzoli, olusozi lw'Enzoli balwogerako n'ebifo ebirala. Waliwo abalala bataddeyo okusaba nabo batufune ebifo eby'enkizo. Naye Amasiro ge Kasubi ge tulina. Era nze natusa n'ekirowoozo mu KCCA akabonero ka Kampala gandibadde Masiro ge Kasubi. Bwe kiri nga tutaddemu byabufuzi byonna kubanga ekibuga Kampala kyatandikibwa Walugembe Muteesa kabaka wa Buganda olubereberye. Muteesa olubereberye yatandika ekibuga Kampala olw'ensonga nti enkola eno ey'ebibuga bwe yatandikira nga abafuzi b'amatwale bazze kuba bakabaka babanga n'ebibuga bingi. Ava wano ate n'akikuba eri ekibuga naye baasanga Muteesa ng'ali wano e Lubaga. Ate abazungu abaasookera ddala baamusanga Bbanda. Kabaka waali Speak yamusanga Bbanda n'ava e Bbanda n'agenda okatono e Nakawa, n'ava e Nakawa n'agenda e Lubaga. Yali alina olubiri e Lubaga ne bakuba n'olw'e Kasubi nga n'olw'e Lubaga weeruli. Kampala olwo atandika kwegamba Kampala obutafaanana bibuga nga Nairobi. Abazungu si be baakitandika. Ekibuga Kampala kyatandikibwa bafuzi b'amatwale, kyatandikibwa kabaka wa Buganda. Naye ennyumba mwagalamidde y'enju yokka ennansi eri mu kibuga Kampala. Kaakati bw'ogenda e Bufalansa mu Paris balina ogwo omunaala gwe bayita Eiffel Tower. Ke kabonero ka Paris buli omu akimanyi. E New York balina omukazi oli akutte ettaala. Abafalansa be baawa Abamerika omunaala ogwo n'ekibumbe ky'omukazi nga bamaze okuyita mu 1776 bamale beefuge. Bagamba ekyo ekibumbe kya Liberty. Kibumbe kya Liberty kyeki
oba kya ddembe oba kyakwefuga oba kya era bw'olaba ekyomanya nti New York bw'ogenda e Bungereza eri essaawa ennene eri ku nnyumba ya Parliament bayita Big Ben ke kabonero kaabwe. Kaakati ffe akabonero ka Kampala kiki kiri ekizimbe kya KCCA era nabagamba nti waakiri bateeke ku kanaala kali akali ku kesi bateeke ekibumbe ky'empala kuba n'erinnya mpala livaawo. Ensolo empala ze zaali ku kasozi wali Kampala mukadde kuba mwanga we yawaawo Kapererugadi nti mumuteeke wali mu kasolo k'empala baabazungu ne bagamba Kampala. Mubadde mubimanyi ate n'abalambuzi bandyeyongedde nnyo okujja mu Uganda ne Uganda neyongera okumanyika. Ababaka ba Parliament be nali nabo ne commissioner nabasaba eky'omutemwa era baatusuubiza nti bajja kutuwagira. Kya mukisa mulungi tulina Honorable Alan Sewanyana ne Honorable Patrick Nsanja. Nkuyise Alan yani nedda Honorable Alan Mayanja Sebunya mumanyi bulungi yali muwandiisi wa Buganda Youth Council. Naye Sewanyana mbadde ku mutwe omanyi Sewanyana nyina obukojjo obw'enseenene ndowooza abadde andi ku mutwe. Nyina obukojjo bwa mirundi ebiri sebo jjajja nyina obw'engabi nyina n'obw'enseenene naye tujja bigendamu leero. Bangambye tulina ne meeya w'Erubaga. Olowooza mbadde naamulabye meeya wuuno wano. N'omukungu Kiyimba amuddiridde Freeman bwe nkwogerako oyimirira ssebo. N'ow'eggombolola mutuba esatu Makindi Sanso Balaba mbadde sibalabye. Nayogera ebyo byenkonyeeko bye binaamala okutereezebwa ebyo bye tulina okukola ekasubi tujja kulangirira Amasiro bwe ganaggulwawo. Wano mwe mukiikiridde Obuganda. Obuganda bufune ekifaananyi ekituufu ku bigambo by'ensimbi mu Bwakabaka. Tukyalina okusoomoozebwa kunene kubanga ebyetaago by'Obwakabaka bingi ate binene naye tutetenkanya nga bwe mugenda okuwulira kubanga emirimu gya Kabaka tegirina kuyimirira anti Kabaka bamuyita mufumbya Gganda n'antabalirira batyabi. Tetujja kugenda tugambe Kabaka manyi Ssaabasajja tetulina ssente era Ssaabasajja mbonaabonera mu Bulange era Ssaabasajja kyemuva mulaba nammwe mbaga saagala kujja wange kunkaabira bizibu byammwe. Bwe munkaabira ebizibu byammwe nange nja bakaabira ebyange tulabe oba munaabisobola. Kabaka siyinza kugenda mumukaabira bizibu. Ffenna be yalonda n'ateeka mu lukiiko tulina okutetenkanya naye ebisoomooza tumanyi nti weebiri. Era nze ndowooza nti bwe tunaanywerera ku nkola ey'omulembe omujja ne tuba bayiiya ne tuba bannyikivu ne tuba beerufu ne tukola bye tukola n'okwagala tujja kusenvula mpola mpola tuzze Buganda ku ntikko. Nga mmaliriza ekitiibwa sipiika kanjogere ku nsonga y'omupiira gw'amasaza mu ddakiika emu. Twogedde emirundi mingi nti omupiira gufugibwa amateeka ana. Etteeka erisooka mpisa, etteeka eryokubiri mpisa, etteeka eryokusatu mpisa n'etteeka eryokuna mpisa. Amateeka ana agafuga omupiira. Empisa mu bazannyi, empisa mu baguddukanya, empisa mu bagulamula n'empisa mu bagulaba ge mateeka agafuga omupiira. Kale tetwagala kuwulira nti omupiira gw'amasaza gwayiise nti kubanga omusazi omukommonsi w'effirimbi yatusaliriza. Mubeera ku mupiira naddala mu abagala omupiira gw'e Bulaayi bo balina n'ebyuma. Omulangira wa Lugembe nsanyusa okulaba nadde simulabye nsanyusa okulaba omulangira wa Lugembe balina n'ebyuma bikalimagezi ebikomyawo mu ddakiika eyo ekibaddewo. Gwe omulabi n'olabira ddala ng'omusajja bamutemya alina okuweebwa peneti omusazi n'atagiwa. Temubiraba buli lunaku. Kati omwagazi w'omupiira agoberera omupiira n'alaba n'ebibeera mu nsi ziri ezaakula ezirina tekinologiya n'olyoka weerwanyalwanya nti kuba bakusaliriza. Bw'olaba ageerwanyalywanya
nga gaagala kulya nnyinigo. Abaganda bwe bagamba oyina agabwa gwe mukama waago gali awo geerwanya gaagala kukulya. Waliwo abaagala okutta emipiira gy'amasaza nga beerwanyalwanya. Omusazi wa ffirimbi asobola okukusaliriza, kisoboka, naye ogenda kulwana. Ne bagamba nti omupiira gulina okuzannyibwa ti ate ffe tetuzze kubanga akakiiko tekannawa kati gwe omusambi w'omupiira era gwe w'akakiiko. Kyaddondo abantu bo bakwatemu abaddukanya omupiira, bakwatemu. Sitwagala bintu ebyo ebyagabwa ageerwanyalwanya. Basobola okukusaliriza. Emipiira gibaawo ne mu bakugu mugira ne mu kikopo ky'empisi yonna ekyali ekkata. Abamanyi eby'omupiira waliwo abasazi b'effirimbi nga naye omusajja ono talaba na kulaba, naye omupiira gulina okugenda mu maaso. Kaakati ono aba akoze ensobi gwe babonereza. Ne temusobola musalewo muleete embuukuli. Nalaba ekifaananyi ab'Ekyaddondo, omusajja akutte embuukuli ayagala kubetenta mutwe gwa musajja afuye omupiira. Kale ebintu ebyo tubivumirira era tugenda kubirwanyisa nnyo. Kyekimu ku bye nategeeza Oweekitiibwa Robert Sserwanga nga Kabaka yakamukwasa minisitule eyo, okulwanyisa n'okubonereza abo abaagala okuttata n'emipiira. Nalabye n'akatambi kavuddeeyo Butambala. Katambala yavunaanyizibwa ensonga z'e Butambala, yaziddukanya alina wano Haji Sulaiman Magala. Ye akoze mu nkyukakyuka mu baddukanya omupiira. E Butambala waliyo abantu basoba ne mu kakadde oba obukadde bubiri, bonna banaabeera bamaneja ba ttiimu. Kakati Katambala akugjeeko gw'omuntu omu n'ogenda ku mitimbagano si gyejajja. Omanyi Omuganda agamba nti kyakatuuka taggwebwako ntengeetero. Omanyi omutimbagano gwakajja kyakatuuka, abantu kyakatuuka taggwebwako ntengeetero. Omuntu eyakalaba ekintu yeebuga nadde eno neyekyanga, anti emitimbagano yo bwe giri. Oba ab'e Butambala baakagiraba. Oli n'agenda ku mutimbagano n'ayonoona omupiira gwonna, naye nga Katambala oyo nannyini ssaza yamuwummuzza. Tetugenda kubikkiriza. Weebale nnyo Ekitiibwa Sipiika, omukisa gw'ompadde. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Omulamwa ogusooka gwa kutaasa n'okukuuma n'okukulaakulanya ebyobuwangwa n'ennono, obukulembeze n'ebyobugagga bya Buganda. Omusingi omugumu ogw'obukulembeze mu Buganda guviira ddala Obwakabaka bwe bwaddizibwawo mu 1993, gwe tujja okunyweza n'okuzimbirako mu kutumbula n'okukulaakulanya ebyobuwangwa n'ennono, obukulembeze, ebyobugagga n'ebyobwakabaka. Omulamwa ogwo gulina ebiruubirirwa 6 ng'emulaba ku lutimbe, era mu biruubiriro ebyo 6 mwe tujja amakatala, baminisita n'abaweereza mu bitongole n'ab'amasaza n'amagombolola, amakatala agakolebwa okutuukiriza emiramu egyo. Omulamwa ogwokubiri bwe bw'okusitula embeera z'abantu b'abeene mu byenfuna n'enkulaakulana yaabwe ya bulijjo. Omulamwa guno gwesigamiziddwa ku nteekateeka zonna eziruubirira okukyusa embeera z'abantu mu byenfuna n'enkulaakulana. Wano tuseeseetuse ne tuva mu kupima enkulaakulana nga tukozesa obugagga bw'ensi ne tudda ku nkulaakulana y'omuntu nakimu. Ebireebirwa by'omulamwa guno biri 7, ate omulamwa ogusembayo bwe bwetengereze oba olutentezi mu byenfuna by'Obwakabaka. Obwakabaka mu mulamwa guno tutunuulidde nnyo enteekateeka ezinatusobozesa okuba n'amakubo ag'enkalakkalira agavaamu ensimbi ezeegasa mu ngeri ey'olutentezi okusobola okuyimirizayo emiramu egisooka 2, okuyingiza okw'olutentezi. Ebiruubirirwa ebiri mu mulamwa guno biri 5. Omwo nno mwe tujja okujja amakatala mu biruubirirwa tukole projects, ate projects tuzigatte tufune zi program. Omulamwa gw'embalira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja
Omulamwa gw'embalirira y'Obwakabaka ey'omwaka guno ssebo Sipiika gugamba nti tewali kubongoota. Omulamwa guno gwoleka obumalivu bwe tulina ng'Obwakabaka okutuukiriza amakatala agali mu nteekateeka namutayiika ne tusoboza okuleetawo enkyukakyuka ez'omuggundo, okuzibukula amakubo amaggya n'okugaziya emikisa gy'abantu mu byenfuna mu nkola egendera ey'obutaleka muntu yenna mabega oba ng'omuntu oyo abongoota mu lugendo lwe tuliko olw'enkulaakulana. Ebyenfuna mu nsi yonna omwaka gw'ebyensimbi oguwedde. Omwaka gw'ebyensimbi oguwedde ebyenfuna mu nsi yonna bibadde bya kusoomooza. Amawanga gannaggwa edda geerwanyeeko bwerwanyi okulaba nga tegaggwa olw'amagoba ku nsimbi eziwolebwa n'ezeewolebwa okuduumuuka. Ebyenfuna byalinya ebitundu 1.6 mu mwaka gw'ebyensimbi oguggwako oluvannyuma lw'okuggulawo China n'okukola emirimu bujjuvu mu nsi zinnaggwa edda omuli ne India wamu n'endala ezeerwanyeeko ennyo mu byenfuna oluvannyuma lw'ebbanga eddene ery'omuggalo gwa ssennyiga Lumiimamawuggwe. Embeera y'ebyenfuna mu East African Community. African Development Bank yalaga ebyenfuna wano mukago gwaffe ogwa ssemakati wa Africa nga bijja kugwa mu mwaka gw'2022 ate biddemu buli nnye mu mwaka guno ogenda okuggwako. Banka y'emu yafulumya alipoota ey'ebyenfuna ng'eraga nti bijja kutandika okulinnya ebitundu 4 ku buli 10 mu mwaka gw'2022 ate ebitundu 5 n'akatundu kamu mu mwaka guno oguggwako. Ebyenfuna okulinnya mu ngeri ey'akasoobo kyaleetebwa ebinuubuli bya ssennyiga Lumiimamawuggwe byaleka we yayita entalo obukuubagano naddala wakati wa Russia ne Ukraine. Ebyenfuna bya Uganda mu mwaka oguggwako. Oweekitiibwa Sipiika, Minisita w'ebyensimbi mu gavumenti erinze okutwala obuyinza naye waali wano. Oweekitiibwa Kivumbi ndowooza yeetegereza bw'anaatuwagira. Ebyenfuna mu Uganda byasuubirwa okulinnya ebitundu 5 n'obutundutundu 5 mu mwaka gw'ebyensimbi ogwaggweddeko bw'ogeraageraganya ebitundu 4 n'obutundutundu 6 mu mwaka gw'2022. Wakati mu kusoomoozebwa ebbeeyi y'ebintu, obwavu n'ebisoomoozo bibaddewo mu by'ensuubulagana. Eby'omulimi naddala ebirime ebiriibwa byatambula bulungi engeri gye twafuna enkuba emala, kyokka okulaakulana kw'amakolero kwanafuwamu n'emirimu gy'obusuubuzi tegyatambula bulungi mu kkowe lino. Njagala okwogerawo ku misolo mu Uganda, eby'emisolo mu Uganda, kubanga abantu baffe wano mu Buganda basuubuzi nnyo. Buvunaanyizibwa bwa buli munnayuganda okuwa emisolo, era ng'Obwakabaka tuwagira butereevu emirimu gya gavumenti ya Uganda nga tuyitira mu kampuni n'ebitongole byazo ebiwera ddala 20 ebiwa emisolo eri gavumenti. Kyokka gavumenti ya Uganda yeetaaga okuddamu okwetegereza enkola y'emirimu mu kitongole ekiwooza emisolo, kubanga etwala abawi b'omusolo ng'abamenyi b'amateeka oba ababbi okusinga okubalaba ng'abawagizi baabwe mu by'emirimu. Obutali bwenkanya mu ngereka mu musolo ku bantu ab'enjawulo, kasozi bamubinika, kato tasasula, obutabaawo kuteeseganya wakati wa musolooza n'agusasula, wamu n'okuseera okuwamba ensimbi eziri ku akawunta, kireese okwennyamira eri abantu abawa omusolo, era ne kireetawo
n'abantu abamu oli awo okutandika okukola bizinensi mu nsi endala. Kiwoza omusolo kirabe abasuzi b'omusolo nga bannamikago so si nga ababbi, olumu bakuba n'amasasi. Ebyenfuna mu Buganda omwaka gw'ebyensimbi oguwedde. Ebyenfuna mu Buganda biwa essuubi okusinga biwagiddwa okulinnya kw'obungi bw'emmwanyi, okulima emmwanyi okuva Ssaabasajja bwe yasiima pulogulaamu y'emmwanyi terimba okutandika, birinnye mu Buganda obungi bw'emmwanyi obulimibwa bulinnye kumpi kati ebitundu 4 ku buli 100 mu myaka 5. Oweekitiibwa Bale Mugera gwe ntera okuwuliza alima emmwanyi e Buddu, ebbeeyi y'emmwanyi ebadde nnungi okumala akaseera era yanguzeeko ne bbaasi. Abantu beeyongedde okulima amatooke, gonja n'ebirimu ebirala ebitundibwa. Emirimu gy'ebuweereza nagyo gyeyongedde ettutumu, n'enteekateeka z'enkulaakulana y'awamu financial inclusion zeeyongedde okujjumira abantu abasinga obungi, era kirabiddwa nnyo okuyaana kw'abantu okwegatta ku ssako z'Obwakabaka oba zino akakwate ku Bwakabaka. Ekisinze okusoomooza abantu ba Buganda oboolyawo ne bannayuganda mu byenfuna mu mwaka oguggwako by'ebizibu bye njogeddeko waggulu ebikwata ku by'emisolo, naye n'obusere bw'amafuta, n'ekirala enguudo embi ezijjudde ebizibu ebyokulabirira ebidduka. Ebidduka bimenyeka, ebidduka bifa nnyo. Ensimbi ezingira mu Uganda nga ziva mu bannayuganda bakolera ebweru abasukira ddala $5,000 nazo ziwagidde nnyo enteekateeka z'okutumbula embeera z'abantu mu nsi yattu. Egy'omudiringana egiyise ennyingiza mu Bwakabaka ebadde esukka mu ezo ezibalirirwa, ekintu ekiwa essuubi nti gye tulaga tulabayo. Nina essanyu Sipiika n'omulundi guno okutegeeza olukiiko lwa Buganda n'Obuganda nti olukiiko luno lwayisa okuyingiza obuwumbi 157 naye twayingiza obuwumbi 174. Kino kyatuukiddwako olw'ezimu ku nsonga zino wammanga. Tunywezezza nnyo enkola ya bannamikago era kati bannamikago batweyunira, era emirundi egisinga bwe tukolagana nabo tubawa ne tususa n'obwoya mwe tuba tukoze. Tuvudde ku nkola y'obuvujjirizi, oli n'atuwaayo amafuta n'atwala omupiira gw'ebika kye bayita corporate social responsibility, ne tudda ku nkola y'abannamikago eya partnership corporate social investment, okubaako bye tukola eby'omuggundu. Gavumenti eya wakati ku bukadde obuwumbi 5 bwe tugibanja yasasulako obuwumbi 9.5, nabyo kyayambako 9.5 bwokka. Amakampuni g'Obwakabaka n'ebitongole by'Obwakabaka bikuze mu by'obusuubuzi, ogeza CBS Powesa mu bitundu bya Buganda ebyenjawulo eyongedde okula, obungi bw'abaana mu matendekero ga masomero g'Obwakabaka beeyongedde obumbi 157. Twafuna era twasaasaanya obumbi 174. Nzikiriza mpeeyo entebya ey'enkizo ku nsaasaanya y'ensimbi ku byateekebwa okukolebwa kubanga bingi nnyo, era olw'ensonga eyo tubikubye mu kyapa era buli mwajja kufuna ekitabo kya lipoota. Kabugwe ne geeti ku lusaka lwa Namasole, ebbumbu
gwaggwa era n'olusaka ne luggalwa. Kino kyakolebwa okusobola okutaakiriza ettaka ly'olubiri n'okulaba nga olubiri lutandika okukozesebwa. Mujaguzo yaddaabirizibwa, engoma bbiri eza mujaguzo zaddaabirizibwa mu Masiro Kabowa wamu n'engoma y'e Kasubi. Amasiro g'e Wamala nago gabadde gaddaabirizibwa ng'eggwanika liwagira Kabaka Foundation ku nsonga eno. Okuddaabiriza Abatanda beezaala kugenda mu maaso era oludda olwali lutonnya lwaggwa okusereka. Okuzzaawo bbugwe w'omunda ow'emmuli Mutwekobe e Mengo, omulimu guno gukoleddwa mu ngeri ey'obuwangaazi ku luno ng'omusingi gusimiddwa mu seminti ate ne musibwamu n'ebyuma okuwanirira emmuli era kati olukomero bbugwe oyo alabikira ddala bulungi. Twekobe nga tujjukira omulundi ogwasatu nga Beene ali ku Namulondo yasiigibwa era amyamyansa nga bwalabibwawo. Amasiro g'e Kasubi. Amasiro g'e Kasubi Mukama wange agoogeddeko era sijja ggalwako. Naye omulimu guno buli omu agunyumya lulwe, lutabalo lw'amaanyi. Buli omu bw'aliba alwogerako aliyogera ebintu bingi. Naye kyenjagala okuggyayo bujja bukula naye ziddwawo mu kifaananyi Ssekabaka Muteesa asooka gyakizimbiramu era eteekeddwako essubi eppya, ebizizi 4 n'empagi ezimu zikyusiddwa kyokka waliwo ezitakyusiddwa, ezo zennyini ez'Omuteesa asooka. Tanka y'amazzi Katikkiro gyeyayogeddeko n'ebyomuliro tusuubira nti tewali mu Uganda muno biina bintu bwe bityo kati ebiri mu Masiro e Kasubi. Sipiika ogambye embalirira eno enkulu n'omukkiriza w'olukiiko lw'abataka waali n'abataka abamu, nzikiriza njogere ku bataka b'obusolya. Gavumenti ya Ssaabasajja enteekateeka y'emmwanyi terimba obukadde 293 okusima enzizi bukadde 39. Emirimu gy'embuga wano we tuli mulaba olukiiko olumyamyansa, kusanyalaze mazzi n'ebirala bukadde 71 n'okuteekateeka emikolo gy'oluwalo waliwo ensimbi ezigendamu ate n'eziddayo ku magombolola okutambuza emirimu kubanga bakola omulimu gw'amaanyi mu kkowa eryo. Twebaza nnyo abantu ba Buganda mwenna abenyigira mu nteekateeka eno ne muwagira ne muleeta ensimbi, emirimu gya Ssaabasajja ne gitambula. Enzirukanya y'emirimu mu masaza, Katikkiro yakwasa essaza ly'e Kyaggwe eky'obuwanguzi bw'empaka y'enzirukanya y'emirimu mu masaza omwaka 2022 gw'ebyensimbi gwe tulimu. Ate okunaabuka kw'ensimbi bateebereza tekujja kusukka bitundu 5 ku 100 inflation. Kawuffewe w'enkulaakulana mu ggwanga Uganda aliwo kati asobola okuvaamu ebibala mu kukendeeza obwavu okuva ku bitundu 41 n'obutundu 4 ku 100 mu mwaka gwa 2023 otuuka ku bitundu 39 ku 100 mu mwaka gwa 2025 we gunaatuukira. Ekitegeeza leero ku buli bwolaba abantu 1,000 mu Uganda 41 tebayingiza siringi za Uganda ziwera 15,000 olunaku. Tekitegeeza ab'ekitongole ky'ebibalo kya Buganda Sas Unit bafulumya ebibalo n'emiwendo. Twasemba okulaba ekitongole kya gavumenti eya wakati nga kiraga nti
Buganda eriwaddeko kubanga kyalaga nti abaavu abatayingiza 15,000 olunaku bali ebitundu 8 mu maserengeta ga Buganda n'ebitundu 13 mu maka ga Buganda, naye ekyo kyali mu 2021. Naye kati emmwanyi engeri gyennyintidde kiyinza okuba ekirala. Kino kijja kusinziira nnyo gavumenti bw'egamba ku busobozi bwa bannayuganda okwenyigira mu nteekateeka z'enkulaakulana okusobola okulwanyisa obwavu, naddala nga basobola okufuna emmere ebamala awatali kukozesebwa mbeera y'enkyukakyuka y'obudde. Gavumenti ya wakati mu mwaka gw'ebyensimbi gwe tulimu, bino byesoosowaza okutumbula ebyenfuna mu maka n'obukolero obutono, okutumbula ebyobulimi, okusobola okwongera obungi n'omutindo ku birime eby'ettunzi, okuwagira emirimu gy'abasuubuzi ne banneekolera gyange, okutumbula n'okuwagira bannayuganda abalina emirimu gye bakola, okwongera ku bungi n'omutindo ku bintu ebiwagira n'okuyimirizaawo enkulaakulana ng'enguudo, tusubire enguudo, okussa mu nkola enteekateeka z'okutumbula obuyiiya, okunoonyereza n'okwekulaakulanya okwesigamiziddwa ku by'obugagga eby'omu ttaka wamu n'okusima amafuta. Ebyo gavumenti ya wakati byesoosowaza. Ebyenfuna mu Buganda mu mwaka gw'ebyensimbi gwe tulimu biri bitya, binaaba bitya? Bigenda kwesigama nnyo ku by'obulimi wamu n'emirimu gy'obuweereza services, era abantu baffe balina okuba abeetegefu okwenyigira obutereevu mu kwongera okukola emirimu egyo, okwongera okuyingiza ensimbi. Ekifo Buganda we tusangibwa kya nkizo nnyo olw'embeera y'obudde ennungi, era obulimi bw'emmwanyi n'emmere ebitundibwa bijja kuba bya nkizo mu kulwanirira ebyenfuna bya Buganda, nga bino biwagirwa enteekateeka y'okuwagira buli omu okubaako kyakola okukolera awamu n'okwongera omutindo ku ebyo ebirimibwa. Ekiyinza okusoomooza nga Buganda z'enteekateeka empya ezinataataaganya ebyo tutandise okukola. Muno mulimu eby'emisolo, muno mulimu eby'amateeka ag'ekimpatiira. Tukubiriza gavumenti omulanga nti emmwanyi, abalima emmwanyi, abagisunsula, abagitunda ewero, abaginywa beerwanyeeko, era waliwo okugenda mu maaso. Yalibadde ya kiseeyo naye gyesonyiwa oba netandikira ku nguudo. Okulima emmwanyi ly'erimu makubo ery'okulwanyisa obwavu eritaliimu kyekubiira yenna eyesigamiddwako ku byobufuzi, amawanga, eddiini n'ebirala. Tebajja kukuwa ssente nnyingi nnyo kubanga oli mukristaayo nganze ng'olimye emmwanyi, oba oli wa CP. Nedda, bw'olima emmwanyi nga za mutindo ng'ofuna ssente ze nnyingi. Tebakubuuza kibiina kyo abazigula, fe abazigula tukubuuza kibiina kyo oba ddiini yo. Tugula buguzi mmwanyi kubanga emmwanyi ewadde obwenkanya mu kulinnyisa buli omu, twagirese n'etinta. Okwongera okutereeza mu ngereka y'emisolo mu Uganda n'okukola enguudo oba n'okuddaabiriza enguudo, nazo nsonga nkulu mu kutumbula n'okuwanira ebyenfuna mu Bwakabaka. Njagala kwogerako ne ku nsimbi Obwakabaka ze banja gavumenti eya wakati. Gavumenti ya wakati, Honorable Kivumbi akimanyi bulungi era nkwebaza olwanako. Gavumenti ya wakati ebanjibwa Obwakabaka obuwumbi obusukka mu 5. Nga bwe mulabye mu nnyingiza y'omwaka oguwedde, gavumenti yatuwaako obuwumbi 9.5 bwokka. Minisitule y'ebyensimbi eya wakati ewa ebitongole okugeza ng'ebyokwerinda, defense, internal affairs, eziwa ssente zitusasule ng'Obwakabaka obupangisa mu bizimbe mwe bali, naye basasula balandlord abalala bonna, naye Obwakabaka
minisitule tetusasula. Ettaka n'ebizimbe bingi ebyaddira Obwakabaka nga biva mu ndagaano ne Pulezidenti mu 2013. Ebizimbe ebyo bikyalimu ebitongole bya gavumenti era gavumenti ebiwa sente z'obupangisa naye bazikolamu birala tebatusasula. Tugezezaako emitendera gyonna okwekubira enduulu naye nga tewali kikyukako nnyo okuggyako obuwumbi 9.5. Nsuubira mwenna mwasomye olupapula lwa New Vision wiiki ewedde. Gavumenti egenda kusasula ab'ebibanja bukakkata bweyagala oteeka ekisaawe ky'ennyonyi eky'amagye. Ekyo kirungi nnyo okusasula ab'ebibanja naye nannyini ttaka Kabaka tanalowoozebwako. Awo nno tetujja kubongoota neera tujja kufungiza tubanje nga tuyimiridde. Awo nno tetujja kubongoota neera tujja kufungiza tubanje nga tuyimiridde. Omulamwa gw'embalirira. Sabo Sipiika, ebitundu 7/8 mu Uganda eby'akatale k'ebitundu byonna mu Uganda biri mu Buganda. Tulina enteekateeka y'omuggundu mu nnamutayika empya ne mu bukulembeze okukunga, okumatiza, okulambika, okuwaliriza n'okuwagira buli muntu mu Buganda ng'akyalina embavu okubaako ekyamaguzi eky'emutundu mu bikalu oba mu buweereza ekiyingiza ensimbi kyatunda mu katale ke tuyina. Tuli mu katale, tuyina omukisa Buganda, tuli mu katale kennyini. Omulimu gwaffe ng'abakulembeze nammwe ab'ebitiibwa bali wano kulaba nga buli muntu alina kyakola oba ng'aweereza oba ng'alima ng'atunda mu katale kano. Tugenda kwoleka abantu baffe emikisa egibetoolodde gye batalaba nga beekwasa obusongasonga okugeza obuteetaba mu bulimi olw'okuba tebalina ttaka. Bano tugenda kubalaga butya bwe basobola okulimira awafunda. N'abo balowooza nti tebaasoma era tebalina kye basobola kukola nabo tubalage emirimu gy'abataasoma egitaabajuze. Buli bumu bino bye bisoosowaziddwa. Ekisooka bye byenfuna z'abantu. Ebyenfuna z'abantu tugenda kuwagira n'okulambula abantu ba Ssaabasajja okunyikiza okukolera mu bwegassi multipurpose societies basobole okufuna obutale obwegasa n'okwewola ng'ekibiina okutambuza emirimu gyabwe. Bwabeera awamu obutale n'okuteesa biba byangu. Tugenda kubunyisa enjiri eri abantu ba Buganda okubaako kye bakola kye batunda mu katale ka Buganda ak'abantu obukadde 15 ate akalimu ensimbi nga wano mulimu okulimira awafunda awalinaanye akatale, okusoma amasomo amampi bafune obukugu akatale k'emirimu bwekettanira akatale k'obuweereza, okubiriza abantu ba Buganda okulembeka amazzi mu nju zaabwe ag'okukozesa awaka naye n'okuwa ebisolo n'ofukirira ebirime. Kampeyini ejja kuba y'amaanyi ku nsonga eno. Buli maka okufuba okulunda wakiri ebisolo 2 okufuna ebigimusa ebya kuteekebwa mu nnimiro olulyawo n'okufunamu ensimbi. Tugenda kutandikawo ne puroguramu mu bukadeefu gye tuyise tobongootera ku ttaka. Puroguramu tobongootera ku ttaka egenda kutambula bweti. Buli omuntu ali mu Buganda ng'alina ettaka ddene tolina ky'olikolerako. Tuukirira bukadeefu eriwandiise ne byonna ebiriko. Ate bukadeefu egenda kutuukirira abaagala okupangisa ettaka okulimirako n'okulundirako balipangise nga bakuwayo akasente. Endagaano eyo wakati wa nannyini ttaka omupangisa ne bukadeefu yakulungamizibwa Buganda Royal Law Chambers. Kino kijja kukendeeza ku bantu okwetundako ettaka olw'obwetaavu bw'ensimbi ate kitaase ne kibba ttaka.
Kino kijja kwongera ne ku bungi bw'ebirimibwa n'ebirundibwa mu Buganda wamu n'ennyingiza z'abantu ejja kweyongerako. Oba obulunzi wamu n'obwensimbi. Kola fissa tereka weewole siga okulaba ng'ennyikidde masaza gonna. Ebyobulamu n'obuyonjo. Okumaliriza okuzimba n'okuddukanya outpatients z'amalwaliro g'Obwakabaka asatu Ssingo, Buddu ne Kyaggwe. Tusuubira ozimala mu mwaka gw'ebyensimbi guno. Amalwaliro g'ensangi Kalasa okutandika okujjanya abantu ba Beene mu mwaka gw'ebyensimbi guno. Okutwala mu maaso enteekateeka y'okulwanyisa Mukenenya mu Buganda ne Uganda nga tuyita mu misomo ebyoto nga tukubiriza abantu okwekebeza n'abalina Mukenenya okumira eddagala egenda twalibwa mu maaso. Tujja genda mu maaso n'enteekateeka y'okukuŋŋaanya omusaayi nga etembeetebwa ekitongole kya Kabaka Foundation. Okutegeka ensiisira z'okwekebeza endwadde okw'ekikungo nakwo kujja genda mu maaso. Okuwandiisa abasawo b'Obwakabaka abasookerwako mu byalo VHT. Okuwagira abantu abawangera mu bizinga ebifo by'omugotteko n'embalama z'ennyanja okuzimba kaabuyonjo. Okwongera okusima enzizi n'okuddaabiriza enzizi okufuna amazzi amayonjo. Ekyokusatu kye tusoosowazza bye by'obulimi n'ettaka. Ssaabasajja yasiimye abantu be basigale mu byalo, Obwakabaka batuseeko enkulaakulana. Obwakabaka bugenda tandika ku lugendo luno okulwongeramu amaanyi nga bugenda kugulira amasaza 5 tulakita ez'okulima nga zipangisibwa eri abaagala okulima yiika eziwera ku nsimbi ensaamusaamu. Kino kijja kuyamba nnyo mu kumalawo ebbula ly'abakozi ab'omu nnimiro kubanga babulidde ddala abalima mumanyi abakozi b'omu nnimiro bazibu okufuna. Ne bw'obajja eyo omulala wiiki emu nga bafunye baganda baabwe e Kampala nga badduka. N'okwongera ku bungi bw'ebirime okusobola okufuna emmere emala n'okungula ebirime eby'ettunzi mu bungi era nga bya mutindo. Kino kijja kuwagirwa kaweefube gwe tuliko okulaba nga tunoonyeza abalimye n'abalunze obutale tusobole okutundibwa ebweru naddala oba oliawo nga tuyita mu kisaawe kye twalambula nga Mukama waffe atukulembeddemu ekyakabaleega ekiri e Kabale mu Hoima. Bira okuyingiza obuwumbi 209 n'obukadde 401 mwaka gw'ebyensimbi ogujja. Ebyo ojja kuba ebitundu 22 n'obutundu 5 okuva ku buwumbi 174. Ensimbi zino zisuubirwa kuvaamu ensimbi ly'ettaka, bannamikago, ebyenjigiriza, ebyobulambuzi, obwegassi, emirimu gy'ebitongole naddala ne mu nkuluze wamu n'ebyempuliziganya. Tusuubira okusaasaanya obuwumbi 209 n'obukadde 126 mu mwaka gw'ebyensimbi. Nga bwe kirambikidde waggulu, ebyobulamu, obwegassi, ebyenjigiriza, okulakulanya ebyenfuna, okusiga ensimbi bye bisinze okuweebwa ensimbi. Kamange Sipiika Nzikiriza Mpumbe Wumbe. Buganda olukulu n'omumyuka we wamu n'abakiise bonna mu lukiiko luno olw'amagezi, obuwagizi ku mitendera gyonna gye tuyiseemu okuteekateeka embala y'Obwakabaka ey'omwaka 2023-2024. Ab'ekitiibwa temujjanga okwo. Abaweereza b'empeereza nabo mu minisitule yange ey'ebyensimbi okuteekateeka ebyenfuna n'enkulaakulana mbeebaza olw'emirimu emingi gye bakoze mu kuteekateeka embalirira eno. Tubadde wano
ennaku zino zonna nga tugezaako okukola embalirira eno okuggwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama abongere musera. Ku lwange ne ku lw'Obwakabaka neebaza nnyo nnyini abantu abali mu Buganda n'ebweru wa Buganda, mikwano gya Buganda, olw'okuwagira enteekateeka zonna ze tubanjulira mwaka ku mwaka. Era mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwolesezza omwoyo gwa Buganda ogutafa. Oweekitiibwa Sipiika, nnangira mu lukiiko lwa Buganda olukulu olw'omulundi ogwa-31 mu lutuula olwokusatu nti embalirira y'Obwakabaka bwa Buganda ey'omwaka 2023-2024 eraga ennyingiza esuubira okuba ey'obuwumbi 209 n'obukadde 410 n'emitwalo 62,200 ne ssente 25 n'ensaasaanya ya buwumbi 209 n'obukadde 126 n'emitwalo 66 mu 1000 ne ssente 97 nti njanjudde mu butongole nsaba mugifune era ekakasibwe olukiiko luno. Tewali kubongoota. Ssaabasajja Kabaka awangaale.